Zedimini, Nasoma, Negida Homizale, Negida Ragagal, Zemana Negida Bakari University. Techekezanti nyova musomero ly'Embeganzi, no? Kitegeezanti ogenda kusoma naye nga wekkiririzaamu ebitone byonna by'olina. You make use of it, you practice your talents, believe in yourself, sikyo? So saagala mutulaawo olowooze nti gwe ogenda kuvaayo oyimbe by'Embeganzi kuba era by'oba osomye biba bigenda kukuyamba maaso eyo, sikyo? Nalitandika University my career, nenkola owa arts management under the record label Swans Avenue. Swans Avenue mukimanyi? Mumanyi abayimbi abalimu? Bayimbi ki? Ani omulala? Banne mubimanyi? Yeah, nenkola artist management naye ng'era nsoma. Owulira story nga nsoma naye nga managinga bayimbi. Ne graduating out of Makerere University in 2017 January. Mu mwaka gwe gumu netandika okuyimba. And here we are. The rest is history. Nange naye mwana wange agenda weza emyaka 3 enkya. Kati oba muleetedde mu kisaakaate tutandikira ku myaka emeka? 6. Oh my God! Nandize naye ali ku ssomero. Already ali mu baby class. She's 3 years old literally tomorrow, so she's already in school, baby class. I know that very soon ngenda kujana okwogera nammwe single omuyimbi naye nange omuzadde. Laba nti you guys are here to learn. Are you loving what you're doing? And that's a beautiful thing. It's important to love exactly what you're doing. I have a lot of things to say to you. But yeah, one of my brands is among the people supporting in Sakata, and that's Sams. When you see me, don't you see Sams? Sams, the Hasna, the Christies, the Daddies. Thank you so much, Sams, for supporting such a beautiful initiative that is good for the community and for our children and the future leaders of Uganda. Thank you so much. I don't know if we know you, I just want to tell you guys to stay in school, believe in yourselves, don't stop listening to your parents, yeah? Be grateful. Gratitude is a must, okay? I love you guys. Badminton level, L-E-V-E-L. Waliwo amusoba ngenda kuyimba. Mwagala nyimbe? Naye munayimuka ne tuzina ffenna. Erinnya Winka si Muganda, bamize bamanyi Uganda naye taata we si Muganda. Naye ye Abinga Winka. Nze ng'omuntu nayagala nnyo ebintu by'okuyimba. Y'ensonga lwaki mbadde mbagamba bw'oba olina talent yo gikozese kati ng'okyali mu ssomero. Bw'oba waliyo MDD genda mu MDD gezaako okuyimba, gezaako okuzina. Nze zo folk songs mu house yange mu ssomero ze yali aziyimba. Kebe primary school, kebe secondary school. So mbudde buto nga nnyimba.
Then bwekuze tiimu yange of course ne tufuna brand Vinka nga bwenaabeera lyeno eddoboozi lyemuwulira ate yaniriwanya gwande kyekobe oyala Vinka ya wabadde ekirala kireka byebi nange ngenda kudda musaakaate nga nyambadde uniform wallahi. Do you guys want to guess my age? I was born in 1993. I was born on the 26th of June, 1993. Oh, I see. Never got June babies bunch. Ekyo kitegeeza nti omwaka guno ngenda bbere emyaka 3. Did I actually tell you guys my age? Okay, what was the next question? All over your body,